Oli ku There Is Still Hope channel y'essuubi. Kale tukulamusako yena gy'osinzira okutulabira gwali ku There Is Still Hope, There Is Hope 2 ali ku Tish Testimony n'emikutu emirala. Tukwagala nnyo kituli kyaffe kisooka eky'olunaku olwaleero 17 omwezi gwa 10/2025 kama tukwebaza kubanga oli mulungi kitibwa kyo n'amateeno mwoyo mutukuvu yangu ofuge era otulungamye okuyita mu Kristo Yesu omwana wa Katonda omulamu. Amin era amina ddala nange nkulamusaako gwe wenna wenna ayeekumira ku There Is Still Hope okola kyamannyo okubanga otugoberera ate mu Kristo Yesu. Amina kakati simanyi babasumba tunatandika okubanga buli omu ayasa ebyama bya munne Essebo kigenda tuyamba kiyinza obutatuyamba bwe kiri goyinza okuwangula side yo kituufu naye omubiri gwa Kristo oba okukubyeko damage oba okutaddeko eddibu yali perfect kakati era bya divorce ebyo byakwawukana musumba mukuyo omanyi oleetasi kituufu bye n'abamba waliyo omusumba kwata muwagidde erinnya naye abamumanyi kati bo abasomera mu bbaasa ebbaluwa bagitegedde mbu yakwatanga ssente n'avujjirira endiga oba omuvubuka mukyaki omwo akwane mukazi we kati n'amugamba naye naye nkwatira obutambi onkwatire ku kavidiyo obutambi obujulizi bukakate yaye kamusumba yali anoonya divorce kati ng'alina okugenda mu Matayo nti mwawukana kasita omukwatira mubumuki mu bwenzi kiba kimukwata ndoza anoonya engeri yonna mbu yawukana ne mukyala we nga terabika nga tagiraba n'akwata bulaza mu kyaki n'atandika ng'omuwa omusimbi n'amujjirira kwana mukyala wange kale leka tukuwe mutaawe mukuye kale katukuwe mukuye yani ddala Geradi nga twali tusoma nga batubuuza Minister of Education and Sports Geradi Namirembe bitamazire gobadde omumanyi kitegeeza gwewa wa 12 omusajja okyamujjukira paka kati yali mukyala ati mpulideko erya Geradi ate ko bali akiko bali abawe simanyi naye kati oba nze ogwange oba ne yaliko soke tuba Geradi mutaawe mukuye soke tweyongereyo mwe muli ba product ya 12 seera naffe baaliko abasajja benda emisana n'ekiro abasajja basiba baleeta abaana ne babagamba mukuze ojja mukuza ne baba basuulira basomba abaana naye mwe bakazi batudde mubakuza ekyo ne kimala kitongozebwa bannange ekyo kyabasumba kye bali mu kutongoza bwe wabaawo ensonga omuntu yenna yenna nga batte n'ensonga ng'anyigirizibwa abantu teboogera naye banyigirizibwa abakazi teboogera oluusi ne basirika naye balina ebintu bye bayitamu banyigirizibwa bwe munaakikkiriza ekyo abasajja bajja kubasitaavinganga nga be bateekawo embeera mpaka bw'onooyenda ffe tumanyiyo omusumba eyasiponsalinga ng'omulenzi mu kkanisa agenda akola ne mukazi we nga emusumba yamussaamu ssente nga ne ssente yaziwa omulenzi zagenda okukemesa mukazi we n'amugamba gwe nkolera kimu likodinga lwaki Matayo 19 mubaba bajja bagoba babamalewo Matayo 19 mwenna abali wano mumukwate mu mutwe tayogerangako ku adultery ayogera ku fornication mu Isirayiri wafumbirwa nga oli vagini gwotaabanga vagini nga wafoniketinga nga tonna bakufumbirwa nga bakkiriza okuwa ebbaluwa ne bakugoba era teriyo version n'emu mu nsi yonna eyogerawo kigambo adultery lwaki omusango gwa adultery gwe ekibonerezo kuttibwa si kugoba ogwa fornication ekibonerezo kye baali bateekako okugoba ogwa adultery kuttibwa Yesu yali tayogera ku adultery naye abaamaliza n'agaana naye omuntu bw'anaamugobanga oli ng'omugobye olwa fornication tye bw'aliddamu n'afumbirwa ate agenda kubaako miitinze adultery ate naawe bw'oddamu n'owasogera kubaako miitinze adultery ekyo ekintu kyangu nnyo naye bw'oba driven by natural impulses tosobola kukitegeera nze ŋŋamba bwe nti nze nsobola okunyiiga n'enwana physical naye sisobola kuwolereza ku lwana nsobola okunyiiga n'enkuvuma naye tosobola kuŋŋamba nti ndookinga okuvuma ŋŋambe nawano gundi n'afuma nawali gundi teyamuvuma okuvuma kwegamba oba olonkinga ki ebyo ebintu mubiveemu mwe muleke abasajja balwane
muleke abasajja bakayane muleke balikodinge bu video abantu abakulu basaana okuweebwa ekitiibwa. No, God is not a respecter of persons. Tekisoboka. Mukulu wa worship house yayogera akantu katono nze mugoberera ate with the fair mind seyina nnyo nabbato gyataddewo. Yagamba ati Mukatuliki yazze wano nambuuza ku bya Bikira Maria ne mugamba Bikira Maria nyaffe yali awa story naye abantu tebafa nayo ku kyo omuntu kyabadde ayogera. Bugembe yali tasomesa Bikira Maria mu kanisa naye yali akyogera ng'alina narrative gyayogera. Abalokole n'abasumba abo be mugamba ab'amaanyi ne badda ku Bugembe ne bakuba Wilson. Kakati ku bo omukulu bwe bagamba nti asaana ekitiibwa ekinene emyaka gyaweerereza n'atuuka n'agamba ab'ebukalango balokole nti n'obwo obufaananyi bwe mulaba bagira tebulina buzibu. Awo tewali yanyega agwana ekitiibwa. Tukwagala nnyo omukulu Gerald mu kuyokoza ekyo amuwuliriza bulungi ebigambo bye bibeera bikaawo ng'omususa tebiwoomangako tebibeera byangu eri abamu adde abamu ate bo bibawoomera ng'omubisi gw'enjuki. Ekyo kituufu. Bagamba is the man of his own word. Musajja wa kigambo kye. Abeera direct. Yakuba direct. Teyerya ntama. Naye essebo ebyo ndabigenda tuyuzaayozaako ekkanisa bitutwala nno yayogera mazima naye si buli kimu nti kirina okuvaayo. Kakati ensi wetandika owulira ebyo abasoma bebakoze nti bebewujja bebegulira ntate bakwana bakazi baabwe bakobe kati waliyo ki biteri makulu kansigale no mu muzikiti nkuname paka so nze ndaba nanyi tuyinza okuba nga buli omu alina ku munne ekiruyi oba nga goloza basomanyi ebitabo n'obitegeera oba kikale simanyi buli omu alina level kwali mu nsi ey'omwoyo naye singa buli kyetwogera tukulembeza okwagala nekutukulembera love bayibuli ekugamba nti okwagala kugumiikiriza kubikka byonna covers multitude of sin. Kituufu nnyo ekyo. Tekwenoonyeza ki byako tekwekulumbaza ate tekwegulumiza. Singa buli kyetwogera tusooka nekulembeza love eya Katonda seeyo amazima twalyogedde ensonga naye ate engeri gye twali zisenzeseemu yali badde enyiga mitima wabula ate nga teyiwa munnyu mu mabwa. Kyo kituufu. Oyinza okuba n'ensonga ng'agiŋŋamba naye engeri gyezze okitegeera mu kifaananyi ate okutegeera obulungi mpone nenenye ate nyinza okwonoonekera ddala ne byonooneka. Ate atugambye abantu balina ensonga zaabwe naye tebaleeta kamera. Ate kati tebaleeta kamera. andi kati olaba ensi yo ya kamera. Ensi ya kamera. Waliwo kamera y'eggulu era wawo ne kamera y'ensi. Kani kamera y'ensi yakuswaza. Eneeswaza buswaza. Yakwonoona. Okitegere? Kamera y'eggulu ekuleetera conviction. Ekuleetera okulumirirwa munda mu ggwe. N'owenenya. Okitegedde? Essebo. Akati olwena kyonkoze ekibi nenzija gy'oli nenkugamba eyo kamera yaggulu. Eba yaggulu. Kamanja derika oliwa njagala nsisinkaneko wano ku The Still Hope. Natuuse dda wendi. Kwagaza nga omanyi Oluganda. Essebo. Kwagala nnyo. Bwe kiri. Kristo Yesu. Nti amiina. Naye ABCDEFG badde sikyasobola bikola ki? Kubigumiikiriza. Nze nkugambyeko. Sigadde mbirekedde gwe ne Katonda. Kati mwabamanyi. Eyo kamera yaggulu. Eba yaggulu. Kati ey'ensi. Essebo. Okukyaza. Nga waneeno. N'omukyaza ku U channel. U channel. Oba Z. Bwe kiri. Deriki. Mulabiraawo. A, B, C, D, E, F, G. Nze mugambye. Oyo okumanya oyo mubi. Alya n'obukoko bwe bwakaalula. Nze mugambye era obubaka bwe bumutuukeko. Mu kamera. Mugambye mu kwagala kwa Kristo Yesu. Mugambye era
omoya mmiriza mpulidde munda mmiriza nzija ku TV mubuulire kati wamusisinkanako nemwogera nalabera nga tagenda kumpa budde nakirowoozaako neŋamba nyinza omala obudde bwange bwabwereere kati kangende wano mu kamera y'ensi kati awo oyo oyogedde mazima naye ate mu kifo ky'okuyamba oyonoonyi nyate kakati n'ekirala singa wajja ogusooka nojja ogwokubiri nojja ogwokusatu awo ga musajja mutuufu musajja amutuukira mu kyama awo nawo tubeeraawo twongere okugaziyaamuko Yesu yatugamba wobeera ne munene ensonga nga mugina like between me and you nzije gy'oli kugambe ng'oluganda ogusooka webigaana oleteyo oluganda owokumeka webigaana bakadde obekyaki tegeere webigaana awo kulabe ng'owensi tiyatugamba nti webigaana mulete mu kamera omugambe omulaba bulabi olina mulaba bulabi oluganda Yesu yebazibwa amiina bikomaawo kati tebo WhatsApp olina okuteekako voice note TikTok YouTube oyo musezi asera yali andidde yali mpita ewuwetewetawanya yali ambala era nze mubuulidde alekere okusera kati gulugu oyo kituufu gulugu oyo kakubulire wema nkulabyemu ekituli amazima nga nina okwagala kwa Kristo kuba kunyumiriza nyumirire naawe owangule kituufu nnyo kitegedde kakati okujja ate nsooke nkuswaze nkukube mbwate owulire buwulizi ng'oyogedde nayogedde nga toze gyendi oba ombulire nga tokozeseza kwagala oba okwegamba bakwita kulaalaasa oba tokozeseza love of God naye nga ate mu buli kimu kyonna tulina kulembeza kwagala kwa Katonda bwe kiri singa kyali kityo singa temuli bizibu singa tebiriwa naye kankubuulire naye kikola on their knees ali ku maviivi oyo yasooka ku maviivi okitegedde n'asooka aga Mukama tajja muzibu naye musookaayo nkulembera njakogerako nawe nti ati oli buzibu essebo naye wenaye ndaba tutambula bulungi terezaamu sipaka ku zedi naye tukkirize Mukama nange wensaba bwe kiri awo bamutuufu oniwa niizi saawa zino bantu bakyusa oniwa microphone kale ate oniwa kamera oniwa microphone oniwa kamera abantu kati kwe badda niizi baavaayo dda okulota ngo ozeeyo ku ssomero kitegeeza ki ebibuuzo bingi awo ssomero lye walimu ssomero ng'oli mu kiraasi ki bwe kiri oba ng'oli mu lowa oyo gye wakomamu giba mirerembe mitawaana gyennyini ennimi egiwedde emirimu akati essebo kasa mukuyinza okuba ng'alina ensonga kituufu nnyo naye ng'okwagala kwa Kristo si kwe kukulembedde nga kukyakalubyemu ng'alina ogireeta mu kwagala essebo okitegeera kati ate abo bangu okutuukirira munne awo bangu omukulu omukulu abo okwetuukirira kyangu nnyo okusinga nti owange bakulintanze nsumba Gerard njagala kulabayo oluganda nti jangu wano ku CFC ekizibu ekiriwo buli omu teyeeguya buli omu alina folo buli omu alina rediyo buli omu alina pulatifomu buli omu alina ekibiina ekinene kati mbw'oli okukakkana wansi oba omuziza ku bukanisa buno obutandika buno atasobola waliwo omunga omuyita okuweza mulimu bameka mulimu bameka
ewezaamu bameka ati ebizibu ebiri wa nakinyeenya ekibiina naye netsebo kama atuyambe rebuke is good ekyo kituufu Bible egamba open rebuke is better than separate love naye rebuke in godly love it's okay kituufu nnyo rebuke in godly love ekyo kiba kirungi ddala because sometimes waliwo omuntu atajja kyuka unless ng'omurebukinze kyo kituufu kati tugamba nti keep quiet rebuke naye rebukinga mu kwagala okw'obwa Katonda ekyo kyekikulu on your knees not on your social media guno mulemba nti sitaani akyusizza we teach is kana okay kakati tulakwetolamuko bwekiri katono wetukomawo ndowooza ofunyamu ekyokweigamu eyo vidiyo kyemmanya akifunye love abinds all okwagala kwegamba kukulembera mu byonna covers multitude kubikka enkuyanja y'ebibi okwagala kukomyawo oluganda yali abuze okwagala kulokola kubanga fe okulokoka Katonda we yayagala ensi nti n'okuwaayo kitegeeza mu kwagala kuno kugenderako saddaaka Bayibuli tegamba nti Katonda essebo we yanenya ensi olw'okwonoona n'agirangira egwaki Adamu ne Eva bali boonoonye bwekiri yabanenya kye baakola kuba they disobeyed kituufu naye yabanenyeza mu kwagala in fact before condemning okubanenya okubabulira kye bakola yasooka n'ababikkako bwereere buli kye yakola it was out of love kwali mu kwagala omuntu nga yeewolereza bw'ate omukazi bw'ate omusajja bw'ate omusota kibala yatuuka ku musota gwe yaguwa kikolimu nanisto yaguka Katonda takolimiranga ku muntu antu baganzimaye Katonda biri bintu ebi ettaka n'omusota ate kakati olowooza tugenda kujja na topiki y'eki kintu ekyo kuba ndaba otabweze God never cast a man batugamba lulike ekikolimu kyawulika ekikolimu mukolimiddwa nesi kyawandiikibwa kyekyo kirimu kyemu kyamatakulaokubiri okuva mu lubereberye Katonda yakolimira omusota n'ettaka byeyakolimira fe yatuba kibonerezo fe yatubonereza teyatukolimira yatubonereza anti waliwo ogenda ebibonerezo nebikusibako nolowooza ngaoli ku kikolimu ndowooza rizawutiza ekikolimu teeka ebipakinga ebingi nekifuuka ekikolimu izalamu kikolimu kale onaagala tubuuza kasooka tusubule bannaffe abali ku YouTube kale funa Kristo bwekiri yatwala Kristo kubanga Kristo ono yakuwa okwagala n'osobola okubanga osembeza buli muntu mu ngeri ey'obwa Katonda amiina nnyo gamba Yesu nkwebaza kubanga oli mulungi nkwebaza nkuba obulamu bwange yatudde n'akamwa kange nti ndokose era oli mulokozi wange okuva n'olwaleero okutuusa obulamu bwonna nteekemu okwagala okwa Kristo mu linnya erya Yesu amen amiina era amiina ddala kale katwetolemu dakiika ejja kubeera emu bwekiri ate tukomewo n'ekitundu kyaffe ekyokubiri Shalom. Webale kulaba There is Still Hope okumanya ebisingawo tukubire ku 0752 34 14 47 oba ku 0761 08 83 15 osobola n'otufuna ku email eya tishitv74@gmail.com eno ye There is Still Hope channel y'essuubi.